time on the roads. Stephen Kiprotich yawangulira Uganda omudali gwa zaabu mu mpaka za Olympics ezaali zibumbugira mu ggwanga lya Bungereza. Yandibanga yanaazibwa olwezi oluvannyuma lw'okusongebwamu nti alabayika yantwala ekirabo ky'omuddusi w'omwaka. A brilliant tactical run. And he'll kiss the ground. Kiprotich nga yalondeddwa n'ekibiina ky'abannamawulire ab'ebyemizannyo USPA okuvonya ku buzannyi bw'omwaka 2012 agenda kubulonda ne Joseph Lubega omukubi w'ebikonde wamu ne Jas Mangate omuvuzi w'emmotoka z'empaka. Omudali Kiprotich gwe yawangula gwe gwekubiri ogwa zaabu Uganda gwe yali yawangudde mu mpaka za Olympics nga n'ogwasooka gwawangula omugenzi John Akiabua mu 1972 mu mpaka ezaali Munich mu Girimaani. Entujjo eno egendereddwa okusiima abaddusi abakoze obulungi ssaako n'okusiima abo abakoledde omuzannyo gw'emisinde. Frank Serugo, WSTV, Kampala.